My name is Sandra Lian. Njagala okuddamu okubaniriza on my YouTube channel. If this is your first time to join us, you're very welcome. Wabula njagala okusaba osubscribing, make sure you comment, make sure you like. Obeera ng'ogamba ne bakyali bo bonna balabike nga basubscribinga. Olunaku olwaleero nkuleetedde Eddy Kenzo, Eddy Lisa Musuuza. Omanye ennaku zino munnange yakyakola amawulire kubanga olw'okusinziira bino ebibadde bimutambulirako oluvannyuma lwa Rema n'amakula munnange okumumutwalako kati so buli ggulire erivaayo buli omu bambi abamukwatibwa ku nnaku abasazeewo okumujajinga abatamanyi kyabaawo kwegamba bingi ebigenda mu maaso in Kenzo's life naye ku observation ey'abantu abamu munnange engeri gye balabamu Eddy Kenzo yandibanga munnange yawuubaala but tumusabire alabike nga munnange afunayo omubeezi nga bwe yatugamba mu luyimba lwaki n'oluyimba olupya lwe yakakuba olwo nti seeguya mwana Adamu olwo oluyimba olwo oluyimba lwatukoledde nnyo yagambye naye essaawa zonna yadde ali single agenda kubeera double anytime from now. So what is it with Eddy Kenzo? Eddy Kenzo amaze n'avaayo n'ayanukula mwana muwala Rema n'amakula oluvannyuma lwa Rema n'amakula okuvaayo n'ayogera bingi olwa interview gye baamuwa ku TV station emu n'alambika ensonga buli kimu nga bwe kyali kubanga mujjukire bingi ebyayogebwa wabula Rema n'amakula yavaayo clearinga air ku buli kimu ekigenda mu maaso wabula yavaayo emabegakaawo Rema n'amakula na clearinga air buli kimu kye twali twebuuza n'akituddamu Eddy Kenzo byonna bye yalinga atugamba byonna nga twagala sayidi za Rema n'amakula wabula ye yalabika nti avaayo naye n'ayogera paati eye ne tugiwuliriza nga bw'atamuwako nga bwe yamutegeeza nga bwe yakola ki n'amusindikira message buli kimu mwakiwulira bulungi abasobola okulaba my previous YouTube video ekwatagana ku Rema n'amakula ku biki bye yatunnyonnyola about her and Eddy wabula ate twasobodde okuba nti tufuna again side ya Eddy Kenzo ku kiki kyayinza okwogera kusinziira ku Rema n'amakula ku biki bye yatunnyonnyodde era nga mu bino mwe twasobodde n'okumubuuza about the house kuba abantu munnange bangi badde bayitingana nga babuuza kiki ekigenda mu maaso ku nnyumba ya Sseguku okuva Rema n'amakula lwe yavaayo tekyafuuka kugamba kifulukwa baani ababeera mu nnyumba eyo ye Kenzo okusinziira nti Rema n'amakula yali amuddusiza mu nnyumba okumala egyo emyaka 2 bw'abanga yagenda Eddy Kenzo yaddayo Sseguku oba taddangayo ye worst moment zo ki z'olina mu nnyumba eyo eziyinza okugaana okudda mu nnyumba ey'Esseguku era ne tugenda mu maaso ne tumubuuza bingi okusinziira ku message eno mwana mwa Rema n'amakula gy'atugamba nti yamutegeeza nti bannange tukwebaza okukola ky'okutukuuma mu nnyumba yo okumala emyaka 2 wabula it is high time mbeere nga nfuluma mu nnyumba yo munnange ngenda kufumbirwa era Eddy Kenzo agenze mu maaso n'atunnyonnyola buli kimu okutandikira ku kuzimba ennyumba n'agamba nti nze ennyumba eno nali njagala but then sikyasobola kugibeeramu kubanga eyina kwegamba memories nyingi byendeetera okusinziira nti natuulangaawo nendaba abaana bambuka amadaala maama amaalu bw'atambula bwadde eri so sisobola kubeera in that big house ngera bwe mugiraba eyita ku screen yo ennyumba eyo nene nnyo sigisobola gibeeramu nzekka kubanga eyinza okundetera ebirowoozo bingi and the other thing ninamu kwegamba worst moments nyingi ebintu bingi ebiri mu nnyumba eno sisobola kubeera nga kwegamba buli kimu nkitunulako kuba kiba kinzijukiza omukyala maama amaalu nekiraga nti olayika kuba munnange ng'ebyeravu bw'obitegeera akantu tekeebulizaayo yali akyamwagala newankubadde nti munnange obutakkiriziganya bwakola ki bwaliwo nayogera ku message eya maama amaalu gy'agamba gye yamusindikira n'agamba n'atutegeeza bulungi nti nno omuntu yamusuulako busuuzi message nga munnange bw'oneetooloolamu n'ogamba nti ebintu bikyankalanye kansooke neekooneko awantu awamu nja kuddanga ebintu biteredde wabula ate tuhisa surprise ebintu ne birabika nti byayonooneka bwonoonesi kwegamba tebyadda mabega ne bikyankalanya ddala abaali awo omukyala nga musindikira message nti munnange nze ngenda kukola ki ngenda kufumbirwa ngenda kwanjula so nagenda amaaso ne yeewuunya n'agamba ekintu kino nga kyanguye ekintu nga kiguddewo bugwi kiki ekigenda mu maaso kugamba ekintu baakimusuulako kibwatukira wabula singa Rema bwe yatunnyonnyodde nti ekintu yakimanya ekintu yakimunnyonnyola era yali akitegedde nti bonna baali bakitadde but tata amaalu yalaga yali tali ready era teyakimanya nako teyakitegeera wabula bamusindikira busindikizi message ate yamwewuunyisa n'agenda maaso n'agamba nti meeting z'okwanjula kugamba zaagenda maaso ne zituula ng'omukyalo n'aviira ddala mu nnyumba eno ey'Esseguku
ennaku nagenda maaso n'atutegeeza nti ye teyandibadde na buzibu newandibadde nti mama Maru akedde ku makya n'amugamba nti ngenda kuwasiriza mu nnyumba yo ye takirinako buzibu kubanga ennyumba kugamba baabikola bonna kugamba yali asazeewo abimuwe kubanga baava bonna muzigo so n'asalawo okugula ennyumba eno ng'ali wamu ne mama Maru nekitandinga out kimu ne mama Maru mukyala waaki wa mikisa so ne tugenda maaso ne tumubuuza ku ky'okugatta ate ssente okugula ennyumba eno n'agamba nti tetugattangako ssente but then nze mwennyini eyafuba okulaba nga mmalayo ennyumba eno era nagimalayo nga tumaze kuyingira wabula mu kuyingira ennyumba eno nga twagiyingira ffenna ne mama Maru n'agitimba ng'abakyala wotumanyi munnange okudecoratinga ennyumba okulaba nti efaanana ng'amaka ate erabika bulungi kwegamba mama Maru buli kimu ye yakiteeka mu nteekoteeko nga bwe kirina okugenda mu maaso era nagenda maaso n'agamba nti obuzibu bwa okumakinga ekintu kino official kyekyaviirako obuzibu bwonna kuba nti yalinga mwewujjako buli kiseera make it official ate nga rema twakimubuuza ekyo nti official yaleeta obuzibu n'akyegaana nti bannaye official si ye yaleeta obuzibu wabula mukonyonyola kwa Eddy Kenzo yagamba nti official ye yaviirako kalumanywera buli kimu nga bwe mukiraba nga bwe kyatambula nti yatuuka n'okuba nti ku launch ye yali ku Serena mujjukira bulungi bamubuuza n'amugamba nti togenda kwebaza Taata Maru okuba nti nno asobodde okumakinga his presence ku launch yo nagenda maaso n'agamba nti oyo sijja mumentioninga paka bw'anaakimakinga official kati kwegamba nakumekera nga gamba official ye yaleeta obuzibu so njagala mawuliyeko ka video kano akamwana mulenzi Eddy Kenzo kuba yasobodde munnanga ate okutunnyonnyola namwe musoke mwewuliyeko n'amatu gammwe but make sure you subscribe. My name is Sandra Lian. Agenda kuba nti ndabika nti nkiviiramu wano eno. Let's meet some other time. Make sure you subscribe. Nava mu nnyumba eno ne ŋŋenda lw'obuzibu bwaliwo mu famire ne ndowooza nti nja kudda nga akankwemu obudde tulabe ne ŋŋenda ne ndaba nga ate ebintu tebiteeredde byongera kubeera bwe bityo and all over the sudden muntu wange nansindikira message nga leero nangamba mu week 2 kuva kati ngenda kwanjula okitegeera it was a very big surprise omuntu okuga nti amunene nafunye omuntu wange era ngenda nakwanjula n'ogamba niyo omuntu ogenda kwanjula omuntu gange olaba kizibu nnyo omuntu ogamba nti nkukwanye ekyatwanjule ng'olaba walayika waaliwo process empanvu awo naye tomanya anything can happen simunenya mukama bw'atyo bwe yategeka ekyo kiribaawo era simunenya wadde decision ye gye yakola in fact I moved on nange nenga kamuleke nembyerabira ebyo sinafuna mubeezi sinaba kufuna muntu naye nga wendi ya moving on era buli kimu ne kiba bulungi kati engeri nti ennyumba eno twali nga naakagigula nti twayingira babiri kuba nagigula ndi naye mu muzigo kugifuna ne tuyingira wano tubeerawo ffenna yagitimba na buli kimu n'agiteekamu ebintu munda buli wamu kyayagala buli kimu ekyali munda sikiwandi nsobola okubeerawo wano famire yange abaana bange mulaba akkirira amadaala yambuka onadduka onaakola ati ne famire ye waabwe yalingawo baganda be nga babeerawo wano okugamba twali bangi so I can't sleep in the house alone. This is a very big house okubeera mu nyumba ya bisenge bimeka bwomu ne memories okutandika okujjukira ebyo I can be tortured mentally nenjereka it's a very beautiful one era wano ennyumba njagaliza omuntu yenna ali abantu abaali bandukidde olukwe nga lwakumaliriza obanga mukama katonda yadeetawo buleesi mbuyaga nga kunjitula naye engeri gye nagihandolingamu nakkakkana otherwise nandibadde either ndiruzira nga ndi musibe oba nandibadde mufu naye engeri gye nahandolinga embeera eno nagikkiriza I accepted neŋŋamba mukama kino bw'oba kyoleese nzikiriza buli nsonga nagihandolinga nabwegendereza nti ex wange yatandika okukola meeting z'embaga ng'ava mu nju muno era sikirinako buzibu nemulaga nti no problem agende maaso bw'aba mukama bwe yasalawo ne bwe yandisazeewo kati yinza okugamba ekintu n'okiwakanya naye ne bwe yandisazeewo okuwasiriza mu nze nali nakkiriza nti nyumba nagigula ssente era nsobola okufuna endala leero gye namuzaalamu omwana nali namukkiriza okubanga muwe tetwazigatta era senga twazigatta senga era olaba alinamu omukono
tetwazigatta naye engeri gyeni nti nakola nnyo naye kuba amazima ddala bwe nafunira ennyumba eno nali nsasule nti ndowooza kyaffe okutuleetera obuzibu era bintu bya mikolo nze njagala kubeera official era yakyogeranga na nnyo make it official nakyogera ne ku show njukira ku Serena ku lonchi ye yabamugamba nga twegode ku Taata Amaalu nga tumwebazizza kuba nti nno yazze okubaawo ku sheno n'agamba nnoyo sijja mwogera kanti wali kimaking official n'afuuka official so official yaleeta obuzibu nazo nali sinabaredde ng'omuvubuka nali mbirivinga nti tukyalina okwezimba ekintu ekyaleeta obuzibu olindowooza nga laba I'm delaying of which omuntu akkirizibwa okubirivinga mu ngeri gya birivingiddemu era simulinaako buzibu lwekyo byebyo kino kyajjawo just coincidentally tinali already wano nga kyagalawo olwa memories ezitali nnungi ate nga ntegedde nti kati sikyaddawo olw'ensonga nti kati buli kimu kikyankalanye nga nyina okweyiya naye nga actually ngenda ndi bukupulaninga kulaba nga ate nzimba njagala kuzimba kati nga ey'obukadde nga nti kino nkyagala wano kino nkyagala wali